The Newsroom, where untold story is revealed. Abatulaba ku Beyond the Newsroom mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaleero zile saawa 8 n'ekitundu mbadde ne MC Mayor nga tuzze okulaba ku muganda waffe Shalom 256 okusinziira ku badde byogerwa n'embeera gye babadde banyumya nti Shalom yatuuka n'ababubi nnyo. Yes, tumulabye era ne twogerako naye ne tulaba embeera gy'alimu weewaawo tekanga era abatumidde nnyo nnyini ddala n'abategeeza nti obusibe bumala ne buggwa. Ngenda kuwa MC Mayor akunnyonnyole ate emboozi ey'akafubo gye babaddemu ne OC n'ebirala byonna bingi. Kyenkusaba nti subscribinga, likinga video eno gituwere ne like ate osobole okuba nga otwegattako. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mayor, kulikayo Nvuddeyo wenkusangidde wano ng'oli mu kukola ki era ova wa kadde kano? kale kakati olunaku lw'olwaleero mbadde Luzira mu Kampala remand gye tubadde tugenza okulaba muganda waffe Shalom 256 ono yakwatibwa gye buvuddeko ku misango egy'okuba nti oba oliawo gyalimu okwogera ebigambo ebyanyiiza omukyala Madam Fulufriga. So olunaku lwe tugenzeeyo kubanga nze abasinga bazze lwaggulo ku lwokusatu ne saafu na budde busobola kujja kumulaba, but today sobodde okujja ne mulaba. Tutuuseewo abasirikale batwaniriza bulungi wammanga olabira ddala nti baaniriza muntu azze okulaba celebrity because ekyamazima tukkirize tugaane Shalom celebrity wali Shalom celebu mukomera celebu tebaŋŋambye amaanyi asinga kugajja kuffe naddala abongera okujja okumulaba because bw'olaba MC Mayor, bw'olaba abayimbi bagundi, bw'olaba ono bw'ati nga bajja okumulaba, so kikongera okukakasa nti oba oliawo musajja w'amaanyi aweeruzira. So tutuuseeyo ne batwaniriza tutuuka ndeyo tebaddewo nnyo bantu bangi tewabaddewo nnyo bantu bangi tugenzeewo era tebatulwisiza ne tugaana ne tumulaba era tetutudde na kaseera kawanvu ne bamuleeta omutwe nga bagusaze enviiri. Omusajja abadde alina ekiviiri kye nga kirungi nnyo bagusaze ekiviiri kyonna bakiwaaseeko naye mu byonna ffe tutuuseewo ne tumulaba musajja wange wammanga obulamu ali mu mbeera ki Shalom okusinziira bw'omulabye? Tali mu mbeera mbi Shalom because nze nkakasiza nti alabirirwa alabirirwa, bamukwata bulungi, bamuyisa bulungi, bamuyonja. Shalom aŋŋambye enkoko alya enkoko alya, yes yange Shalom bamulabira bulungi mpozi kyabaddeko yekanula kubanga yaŋŋamba nti alinamu asima era ne bamukwata yalimuko neru asima olutonotono. Kyentegeddeko ekirala kyempulidde Shalom kyayogedde tuyinza okuba nga oluusi omuntu gwe tulaba amusiba ate si yamusiba azisaaki. Kyempulidde ku Shalom kirabika ki ayinamuko prediction ezigamba ayinamuko predictions ezimulowoozesa nti oba oliawo oli si yamusiba azisaaki nga bwe tukitwala nti Madam Fulufriga jana predictions nti ono alabika okuba nti oba oliawo muntu mulala yamusiba so si nga abalala bwe tukitwala nti oli yamusiba waliwo muntu mulala agenda mu maaso n'okubanga amusiba. Yes, nnaba kwagala nkakase kubanga nze ngenda n'ekyo kyetumanyi oba ekiri mu kkooti kyeyatuwa bakitegedde. So naye mu byonna waali ankakasizza nti obulamu health wise si bubi wabula ekirala kyantendereza nanneebaza sijja kulema kwewaana akoze ati anneebazizza naŋŋamba nti Mayor ne oba tolina kyoleese bwe kyoba omanya your greetings they are enough for me okufiiringa nti at least nkola ki njagalwa onfuna bulungi. Your greetings are enough because aŋŋambye nti show yange yesinga okulabwa oyo mukyala weno yayiseewo.
yayiseewo ngambye nti show yange yesinga okulabwa awantu awo we bayita eruzira era naŋŋamba nti olunaku lwe bamukwata bwe nayogera ku linnya Shalom 256 ensi yonna yannyogoga mu kkomero mu woodi mwali bino tetwogera nti twewaana abantu bajja bibagamba era naye ajja kuvaayo abikole ki kubanga nawe yakyogeredde eggulo nga sinnajja yabaga emmeya mugambe ekintu kyakola it is enough for me okufeelinga comfortable nti at least I'm loved because ndi wakabi saidi zaawe eruzira okusanga bwaŋŋambe takomyeku ekyo Shalom ekirala kyakoze obadde onyina kyomboza nti meya eruzira tasobya kubanga ŋŋambye nayogera bwogezi ku linnya Shalom nti ekkomera lyonna ne batandika omuwazi salute n'abakulembeze bennyini ba RP ba OC banamaga nti gwe musajja gwe oli waawa mulabye nga tuyingira omusirikale asse kuŋŋamba nti meya tukulaba aŋŋambye yatandika kungobera ku musango gwa Suna Ben ye gwayogedde nanga nti yali akola ki yali andaba so which means nti ekyamazima ndabika Mukama Katonda si magezi gange nendabika inawo kakenkizo kaliwo alaika alinamu akenkizo Mungu kakuwadde yes inamu kakenkizo oba oli awo Mungu kampadde okwawukanako ne ku bantu abalala ekirala ekibaddewo because mubaddewo Shalom bwe ntuusa aŋŋambye abadde yayogeddera ne OC nga mugamba njagala ofuneyo kaakadde alist okyaze MC Meya wano abuuzeeko ku basibe naŋŋamba naye mbadde saagala ogende nga tobuuziza ku OC era oluze ne bantwala direct ewa OC era sebo njagala kutegeeza ekirungi obaddewo si bwe kiri sebo saagala ogaye bantu ti mayima lwazozamaga nti Meya yesudiya ne si kwesudiya inze rugize wali olumaze okulaba ku Shalom katono nnyo bazze nga bampita in a corporate in an executive way nabe bakutwawulako ne ngamba musajja wange ne banjawula era buterevu ne bantwala ewa OC ne njogera naye olunaku lwaleero jangu tulabe taata wange mwendi taata kale kiri kitya eyo vaawo ate yeyo yennyini banga agikubako kale kale taata so bwe ntuuse wa OC nampita OC nannyaniriza ne twogera naye ne Shalom abaddewo n'agamba nti Shalom yannyanjudde OC kyavudde amugamba nti oyo ono Meya wa Tingisha Vibes amugamba yes abasirikale bannyaniriza okakasa nti bakwaniriza bwe boyingidde eruzira batumirizaawo ebyokunywa wangi anti mbase bulaza siri wa bulijjo batumisizza ebyokunywa bulaza siri wa bulijjo batumisizaawo ebyokunywa tubadde tuli awo OC ini namba yinu si hanes banne socha temukikola oyinza okutugamba enamba nga wagisudde dda temukikola oba kali mu mmotoka akapapula bajja kulaga bagambe nti abantu manyi bwe bamaliriza ne bampa ebyokunywa ne mmala okunywa bulungi ne bannebaza emirimu gyenkola era ne bampa appointment ne bankakasa bagenda kutuulanga committee balabe how they can organize ne bampita ate njogerekoko n'abasibe bakitegerekese nti nze most loved TV presenter mu makomera gonna okwetolola eggwanga gwe I am the most loved TV presenter in prisons across the country. Tewesudiyiza nnyo tuwesudi nimbyemu wali owuliddeko musiba ava mukomera nanywa ku muntu omulala buli omu akugamba MC Meya wa Tingisha Vibes si bwe kiri Meya yes waliwo ebigambibwamu bakusibakokko tebansibangako ate ekyokubiri ne baba bakusibako kyogamba myaka 2 emabega ng'era abantu basibe bakyaliyo bakyakumanyi oba tegerekese bulungi tegeza ne ba OC ne ba DPC baba bakyusa dda but just know my show erabibwa nnyo mu kkomera awo eruzira and that's why people banjagala nnyo eba encouraging era ne OC ngambye nti badde nkuwulira naye ebigambo byogana nebaza nnyo era nanguiding okumanga guidinze nankakasa nti agana kumpa appointment zenjogerekola wabula takomina ku ekyo nategeeza ku region kwennyini nnyini nga bwagenda okwogera nabo era nanfunira olunaku lw'enkya ngende ku region ngenda kwogerako ko n'abakulu bampe kye twandiise pass esobola okuyingira amakomera gonna okwetolola eggwanga lyonna
nga ngenda njogerako ko n'abasibe because show yange obuweereza bange bwenkola tebulabibwa just mu Luzira prison wokka wabula bulabibwa Ekigo bulabibwa mu Luzira female prison bulabibwa Nakasongola bulabibwa Kaweeri Mubende muyinaayina prison gulu mu farm n'amakomera gonna Mpigi n'amakomera gonna so which means nti amakomera gonna gakola kiganda era osiba abadangamba nga nti no kye tulina enteeka tewa kye tulowooza kiyinza obutakoma bukomi wano wokka ekisegede kiyinza obutakoma bukomi awo wokka ekyaffe kirina kubanga kigenda in general kyoveeko wano ogendeko Luzira ogendeko n'amakomera amalala gonna so ekyo ndowooza osi kyabaddansabye era kyantegeezezza Meya mu show yo gy'okola ya KBS biki ebyo ebyenjawulo ennyo by'okolamu ebireetedde okubanga bikwata ku mitima gy'abasibe nga n'abasirikale bano bakukiririza okusooka njogera ng'omuntu wa bulijjo nejjamu kiri ekyamba ky'okulowooza nti ndi sitoba ndi celebrity nenjogera ng'omuntu wa bulijjo ekyokubiri the moment kasana tegeera nti bano abantu bandaba buli lunaku kati siyinza kuva ku mpewo nga soogedde kusitumidde ku basibe olulweva bukomera nga ino abasibe babiri oba basatu bentegedde at least making sure nga mbatumira ekyokubiri ti bano abasibe abakava mu kkomera bano ababadde ex convict baani bonna abavuddeyo abamazeeko ebibonerezo byabwe bw'omusanga mu field ate akwebaza naga musajja gwo wantambuliza obusibe n'omusanga omusajja musanyufu nnyo ng'ali excited to see you kati buli watumira munne gwe yaleka mu kkomera ekyo kyokka kibamala okuba nti basobola kuva ku TV tero bagamba ebigambo nti obusibe buggwa kanya buyonjo na mpisa kati olwaliro nvuddeyo bampadde ne slogan bangambye nti ate gattako buyonjo na mpisa kw'oteeka ne Katonda n'eddiini bangambye nti buyonjo na mpisa ne Katonda lulimbadde ngamba buyonjo na mpisa but today I'm saying buyonjo na mpisa ne Katonda kati nekirala ne bagamba akagambo nti kitwale nti omwana azanyisa remote obusibe bulinga kutwala nti omwana azanyisa remote anyiganyiga byatamanyi wekanga anyize pesa lya next ne ofuluma mu bintu ebitali okitegeera yes ng'ofulumye so ne bagamba nti ekirala kimatiro bagamba nti obusibe butwale njagala okiteeke ne mu bwongo nti omuntu oyinza okubanga ensonga lwaki okyassa omukka ogw'obulamu yensonga lwaki oli awo bagamba nti ensonga lwaki oli awo oyinza oba yensonga lwaki okyali mulamu so Allah tagera kibi Katonda waffe tagera kibi oyinza okubanga gwe mulugunyo olabanga oluusi alekeddwawo oluusi ng'eyakukola ekibi eyakuteeka mu busibe oyo bw'otalina mumusonyiwa naye njagala kutegeeza nti ayinza okuba oluusi yandikoze ekisingawo mu ekyo naye nga wano bakuteresewo wiiki emu wiikisi bbiri myezi oba mwaka ng'ogenda kuddayo otandika proceeding n'emirimu gyo obulamu bukyukire ddala Meya nina kyempulidde nga Shalom alinga eyeebaza okugamba nti Mukama yeebale kino kyabaddewo okunsiba kiki kyekibadde kitegeeza ayize ekkomera oyigirayo bingi ne bwe luba olunaku lumu eziba ennaku bbiri okakkana ensi teyeetaaga mangi buva ne gye budda tikati Shalom alina byalina okwesonyiwa mu blogging ye byakola waliwo bye bajja omwetera emboozi ageyo sigenda gikola because olunaku lumu lwavudde ku mukazi we nga tali naye tamanyi bimukwatako it is enough Shalom okumuggyako essimu oba omuggyeko bingi Shalom okumuggyako mukyala oba family oba okumuggyako eggaali ye bakyali be bakasuku bammeeya baani bantambi oba omuggyeko bingi kitegeeza eddembe eryo kalyoka erimugiddwako limumala okuba nga ayiga ne bwe ziba ennaku bbiri ne bwe lunaku lumu kitegeeza munda mu ye ayize kyova olaba agambye nti kino kinjigiriza bingi ekyokubiri kimuggyemu ate ne kafiya n'ategeera nti olwaleero ekkomera it is just like any other thing musajja alina oliyingira ekkomera teryewalika anyone can asobola okuyingira wa mu kkomera oba ntegerekese bulungi so kyova olaba abadde angamba nti Mayor you know what personally I've just learned a lot of things nti ntegedde engeri omusajja gyalwanamu n'ebizibu osobola obiyingira osobola obifuluma ekkomera saakirowoozako nti osobola olikola ki okuliyingira but ndiyingidde ate nyina essuubi nti njala likola ki njala lifuluma so teryewalika at all costs terikola ki teryewalika Mayor mu kkomera eno gye tuzize wabaddeyo omutegesi w'ebivvulu Nobert Events omulabyeko Nobert simulabye era naye ndoza nteekateeka kumujja mulabe nga ye because leero mbadde nzijirire omwana oyo Shalom then nga nyina n'essuubi nti Nobert namulaba naye kyentegeddeko nti ate leero ye abadde atwaliddwa mu kkooti so nesobola kukola ki kumulaba so nyina essuubi ti I'll get time ate I get back purposely nga nze kulaba omwami oyo Nobert yali nnyo kyaliwanga as such but
yampayo kakantu lumu mbadde naganda mulaba akuwaya yampayo kakantu ante yankalubiriza yankalubiriza the day I saw him ate tubadde mulaba nti tuli mirimo jejimu naye abadde naku zino yegulidde nnyo erinnya kati nga naye ng'alya ku mumwa kitegeeza musajja wattu bw'otamubeereramu ayinza n'okuba tagenda kukubeereramu at oba olunaku olumu kitegeeza ffenna wano ku mumwa ffenna kwe tukola ki kwe tulabalibawo ku mumwa twebereremu so naye oyinza obutamubuusa maaso bubaka ki bwowa ku baganda baffe abasibe abaliyo essaawa eno bonna kuba kati olabye ku Shalom yekka kakati bonna nze nga bwe ntera bagamba nti obusibe buggwa kukanya mpisa na buyonjo nti like any other thing ekintu ekirala kyonna nti leero oyinza okuba nga oli awo naye kikisobokera ddala sobokera ddala obukira ku makyanga olwaleero uli munda teryewalika oba ntegerekese bulungi titeryewalika nange kennyini so oluyingiramu ate omusango tebagudduka okitegedde n'omuntu omulala yina asolikola ki naddala kati efe abali mu kyetwandise public place nti ne bwona ogamba weekweka ogenda kwekweka mpaka ddi ogenda kusola omulimu ogwo okategedde kubanga ffe tulya wano ne bwona onkwata leero nenkero ojja kunkwata just ku refreshinga you renovate you brainwash your minds okubijja mbiri ebibaddewo and you refresh to another things you know what I mean so nze kyendowooza nti abasibe ffenna abayingidde Luzira abayingidde makomera gonna ag'eggwanga nga bwe ntera bagamba ku mpewo ku TV baga nti obusibe buggwa kukanya mpisa na buyonjo one time ojja kwekanga nga ovuddeeyo famire demu okukulabako okay olinayo obubaka obutini bwoyinza okuweereza abasibe bannaabwe mu mbeera efaanana bweti obubaka bwe ntuyinza obbaweereza buli bumu nti teryewalika sekiriba kyattaka mpaawo atalikola ki atali kyambala leero Shalom enkeera muntu mulala yenna oba ntegerekese bulungi today is me today is you so kera makyala eno nga leero meeya enkeera nga mulala ekyokubiri okusiba si ye solution ya buli kintu oba nfuna bulungi okusiba omuntu si ye solution ya buli kintu we have a lot of ways zetusobola okuresolvingamu our problems nga tetumaze kuyingira mu makomera a lot of ways through negotiations through forgiveness nemusonyiwagana oba nemutuula nemwogerezeganya you get my point n'okwesonyiwa you ignoring things ignoring forgiveness negotiations and letting things go nobireka ebyo nebikola ki birigwa because okusiba nze mbagambye si solution ekyokubiri waliwo trauma batocha gyoba otadde ku muntu yadde bino bina tubagamba ne tubabuulirira ne waliwo ekintu kyatasobola kujjukira kati Shalom taliyerabira naku yayingira Luzira diro atagenda lwaki agenda lwerabira tagenda kwerabira na muntu yamuteekesa ki mukomera wabula era tasobola kwerabira nsonga yamuleetera ku muntu oyo kumuteekesa wa ntegerekesa bulungi kati ekyo na tulina bitegeera bintu biringa bina bisatu byotasobola kwerabira nkugambye nti ekomera naliyingira lwaki naliyingira nani yalinyingizaamu then abantu batabiboterabira ani yanyamba mu kukola ki mu kuvaayo oyo tebamwerabira ani yanyamba bwe nali nva mu kukomera ani yantwalayo na nsonga kye yantwazaayo oyo tasobola kulima nagamba ensonga yantwazayo nagyerabira simanya nalosonga lwaki nasimu tasobola kugamba nti ekyo so tulina kusonyiwagana nakwesonyiwa nakuteeseganya kale ebisigadde tujja kwongera okubibawa ne ku mikutu gyaffe emirala ku MC Meya live ne ku Beyond the Newsroom tujja kuba tubawa updates mpola ne tunajja okulaba omwami Nobati. Today I had a plan okugenda ko Mwapa prison okulaba ku basiba abalala but unfortunately sifunye chance kubanga ategeddeko nti olunaku ate lwenziza okulaba bana abawano mu Kampala remand ate Upper prison olwokuna baba tebakola ki babeera balwakutaano na lwakusatu ndooza na Monday so I'll get time naye nzije mbalabe kubanga eba Bobby Yanga bani n'abalala because nze ndabibwa wards zonna sirabibwa Kampala remand yokka Upper prison bandaba Maction be bandaba n'amakomera amalala gonna okwetolera eggwanga so I'll get time n'abalala gye sinnatuuka naye nja kujja mtuukeyo mbalabeko n'amakomera gonna ne Nakasongola nja kujja mbalabeko abe Nakasongola because I'm told n'abe Nakasongola bandaba nnyo so I'll get time nabo nzize ngera osibwa nnyonnyode nanga nti ampadde way forward jengino okuhandulingamu ekintu kino at least nfune free pass okusobola okuba nga monitoringa n'okulambula abasibe bonna mu makomera g'eggwanga ag'enjawulo kale tweyanza amen akumata kumira mpeera mbagaliza bye mutwagaliza bye bye
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.